Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olunaku lwino nzize nammwe abakyala nzize nammwe abaana abawala ng'onoonyeza olubuto nga lubuze ogezezzaako buli kimu naye ng'olubuto lubuze ng'omusajja akusaba olubuto akusaba omwana naye ng'olubuto lubuze nga mugezezzaako buli kimu naye ng'olubuto lubuze ng'ogenze mu ddwaliro ne bakukeba ne bakugamba tolina buzibu bwonna naye nga mugezezzaako buli kimu naye ng'olubuto lubuze. Olunaku lero nkwetedde eddagala lino njagala obeere ng'olikozesako gwa buliddwa olubuto oba anoonya olubuto ligenda kuba likuyamba okusookera ddala eyo ly'olaba okwo guyitibwa eddagala liyitibwa omutulika. Eryo eddagala liyitibwa omutulika oba gwe bayita omutulika. Lyetegereze bulungi lirabe bulungi liyitibwa omutulika. Omutulika bwe gutu bwe gufaanana. Kati omala okufuna omutulika nkusaba ofune kye bayita ekitonto. Ekitonto kyekyo njagala ofune ekitonto ofune n'omutulika ofune n'omubisi. Omubisi ogwo gusogoddwa mu mbidde okitegedde bulungi nnyo. Funa omutulika omala okufuna omutulika funa ekitonto. Nkusaba ofuneko ebikoola bulungi nnyo. Funa ebikoola by'ekitonto ekyo kye ŋŋamba ekyo. Funako ebikoola ebyo byetegereze bulungi nnyo osobola okusooka n'obyozaako n'amazzi agalimu ekibuguma. Sooka obyozeeko bulungi n'omutulika obukoola obwo bw'omutulika nabwo sooka obunnyikeko mu mazzi agabuguma. Kati bw'omala okubinnyika nkusaba ofune amazzi amafumbe bulungi nga gawoze gateeke mu kabaketi oba mu kikopo oba mu kintu kyonna. Njagala ogatte ebikoola by'ekitonto nga bw'olaba ogatte n'obukoola bw'omutulika biyenge. Njagala obiyenge nga bibisi obwo bw'olaba obukoola bugatte n'obukoola buli obw'omutulika biyenge bulungi nnyo bigonde biyengere ddala bigonde. Bimala okugonda nkusaba bisengejje bulungi nnyo ofune omubisi ogw'embidde oba tuguyita omubisi ogwaffe ogwa bulijjo ogusogoddwa mu mbidde. Kati omubisi ogwo bw'ogufuna nkusaba ogugatte mu ddagala eryo oba yiwakokko mu ddagala eryo ly'oyenze liyenge ebikoola biyenge nga bibisi. Omala obiyenga bulungi bisengejje gattamu omubisi gw'embidde ogwo njagala obeere ng'onywako. Okitegedde gwe omukyala anoonya olubuto beera ng'onywako naddala wano nga waakava mu nsonga beera ng'onywako. Olunaku osobola okunywako emirundi 3 ku makya n'onywako ekitundu ky'ekikopo ne mu ttutu ekitundu ky'ekikopo n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka. Kati awo weegatte n'omuntu wo olabe ogenda kuba ng'ofunamu enkyukakyuka ogenda kuba ng'ofuna olubuto lw'oludde ng'onoonya. Singa onaba obikoze bulungi bigenda kuyamba okufuna olubuto ekyo nkikubuulira. Nkusaba obinywe nga waakava mu nsonga. Suubira ekyo kitegedde bulungi nnyo. Eddagala eryo linywe nga waakava mu nsonga. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.